kati Mengo Buganda wetunagenda okuviira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere bassa abafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Buganda n'ogizisa febe tube muwalampa tuba tulabye bikyamu nga twagala balabula nti abafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwene mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda wemuloza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda balabuse era ebinaddirira mu birinde eneekyali ntandikwa Sseruganda ebigambo binajjukirwanga byayogerwa omusajja omugezi mu kiseera kino Seeka Muzaata mu nnaku ze ng'akyali mulamu yali alaga engeri emirimu bwe gitali mirambulukufu ku sayidi y'Obwakabaka obubbi obunnanfuusi okweyagaliza n'ensonga endala mpitirivu nnyo era mu bigambo bya Seeka Muzaata yalabula ategeezanga mu kaseera ako ebyali bikyagera mu maaso n'okubanga ate bibalukawo byali bingi nnyo okusa ku kyali yageze mu maaso n'okubanga alengera nkwanirizaako munnayuganda gwagera mu maaso n'okubanga ogoberera bagita ssekanyo lya extra lya undercover ku mukutu gwaffe gwa Next Edition TV yeze muzzukulu wa Kyaddondo Francis ly'okuweereza nsinzira mu kibuga Kampala eggwanga Uganda okusinzira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okubanga tufuna gwe munnayuganda ngoberera ng'egw'okuba nti mu kiseera mpaawo we kaaga kwegamba ng'Abaganda bangi bakyagera mu maaso n'okubanga beebuuza Kabaka wa Buganda ali ludda wa oluvannyuma lw'okulwawo okubanga ate oba oli oba mulaba mugimu kwegya emikolo emitongole kwe baali bagendanga mu maaso n'okumwesungiranga ng'asiimye okulabikako eri Obuganda mu kiseera nga bakyagera mu maaso n'okubanga bamubanja amawulire gatandika kubanga securating agalaga nga Kabaka wa Buganda bw'ataali mu mbeera nnungi era bwe yagera mu maaso n'okubanga ajjanjabirwa bye saagala kubanga nkuzaamuko era Katikkiro yasitukiramuko ng'eyatega ogw'ekyayi n'agera mu maaso n'okubanga alaga Abaganda oba oliawo okubalambulira ddala ensonga nga bwe yali eyimiridde n'abannyonnyola nti Kabaka wa Buganda ddala teyali mu ggwanga Uganda mu wiiki eno yennyini wafulumya ebifaananyi byabadde bigenda mu maaso n'okubanga bitambula ku mitimbagano ejja internet nga biraga nga Kabaka wa Buganda bwali mu ggwanga lya Namibia n'omulangira era ambassador oba omubaka wa Uganda mu bitundu ebya Namibia omulangira Edward Edward ya kakati Abaganda kibageze mu maaso n'okubanga balabanga oba oliawo okwabadde okwongerera ddala okutyobola n'okulaga nti Kabaka wa Buganda alabise okubeera nga tali mu mbeera nnungi n'okuba nti oba oliawo ebigambo ebigenda mu maaso n'okubanga byogerwa ntono yawambibwa byandiba ebituufu kubanga endabika gye yalabiseemu enkwatwamu gye yabadde akwatiddwamu engeri gye yabadde ayambaddemu yabadde eragira ddala nti oba oliawo wandiba ekitali kituufu kakati olunaku olwaliro omukutu gw'amawulire ogumu wano mu ggwanga erya Buganda ogw'olupapula lwa Bukedde guwandiise omutwe gwenjagadde okuba nga nkusomerako ngaga nti akulira abakuumi ba Kabaka adduse akulira abakuumi ba Kabaka adduse Captain Sempijja tumuyigga brigade ya Kraije era n'ekifaananyi kye ne bagenda mu maaso n'okuba nga kiteeka ku mutimbagano munnayuganda njagala kutegeezaako nti bino nno byonna byongerera ddala okwoleka akatyabaga okusattira n'ensonga endala mpitivu n'okuleetawo kw'obunkenke eri Abaganda okusinziira ku omukulu amanyiddwa nga brigade ya Kraije agamba nti omukuumi ono abadde agenda mu maaso n'okuba nga akulira abakuumi mu lubiri amanyiddwa nga Captain Edward Sempijja namba RO stroke 13048 akulira ekibinja kya Kabaka Protection Unit oba kirwandise KPU yalese akasattiro emengo bwadduse ku mulimu mu kiseera nga Kabaka ali bweru w'eggwanga ng'ali mu kufuna bujjanjabi kyokka ekisinga okukwasa ennaku ono teyategeezezzaako wadde ku bakama be era okusinziira ku mwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kraije bwe twagenze mu maaso n'okubanga tumubuuza yategeezeraga nti Captain Sempijja yadduse tumuyigga era ng'ensonda ezimu ku mu UPDF zategeeza nti mu kiseera kino Captain Christopher Rutwama namba RO stroke 1374 amajjego gagenze mu maaso n'okuba ngateekawoko ng'akulira ekibinja kino ekya KPU ng'ebya Captain Sempijja bagenda mu maaso n'okuba nga ate babisootinga oba nga babijja banoonya engeri y'okuba nga ate babizikizaamu Brigadier Kraije ono bwe tugenze mu maaso n'okuba nga ate twogerako naye yategeeza nti Sempijja yadduse ku mulimu
nga tategeezezza ku bakama be era amagye tegamanyi wa watuufu waali mu kiseera kino era agamba nti mu lulimi lw'ekijaasi bakiyita nti ono ali ku away without official leave. Brigadier Courage y'omu yategeezezza nti amagye galina emitendera gye bayisaamu abajaasi abadduka ku mulimu n'agamba nti ku mutendera ogusooka babala ennaku 21 ezisooka singa omujaasi oba ofisa ava ku mulimu ate bwe ziwera ennaku 30 nga talabika bakumusangula mu bitabo by'amagye mu butongole. Captain Sempija abadde akolera wansi wa James Kato Kalyebala Director w'ekibinja ekikuuma abakulembeze b'ennono mu ggye lya UPDF Director Royal Guards. Karo James Kato Kalyebala bwe yatuukiriddwa ku nsonga za Captain Sempija yagambye ezo zaamususse n'ajuliza Brigadier Felix Kraije. Gwangoberera ku Next Edition TV mu Uganda njagala kutegeezaako nti kino nno kyongera okuleeta okukakasattiro. Katikkiro wa Buganda bwe yabadde akyaziddwa ku mukutu ogwa BBS Telefina era nga TV y'Obwakabaka bwe yabadde abuuzibwa ku nsonga z'Obwakabaka ono yakangudde ku ddoboozi n'ategeeza n'agamba nti abagenda mu maaso n'okuba nga babanja Kabaka abaagala okwefuula nti balumirirwa nnyo Kabaka okusinga ye be balabe ba Buganda abasookera ddala newankubadde ng'ebimu ku bibuuzo katono nnyo kwebaza mukama wange Ssaabasajja Kabaka eyanneesiga nampa obuvunaanyizibwa obunene ekyenkanidde awo. Kabaka natandika okumuweereza mu 1991 nga ndi muwandiisi wa lukiiko lwa Ssaabataka n'anteeka mu lukiiko lwa Buganda mu 94 nampa owa minisita mu 95 minisita omuto. Nalina minisita muto mu myaka si kuba minisita omuto kyokka mu madaala naye ne mu myaka nga ndi muto nnyo nenfuka minisita omujjuvu mu 96 kutuuka 25 nenvaayo ekitiibwa Mulwanyamuli bwe yawummula nenkomawo 28 ekitiibwa Lusimbi mbadde mu bitongole bingi nnyo eby'Obwakabaka. Kati ate Kabaka byonna ebyo byonna bw'obitunuulira kuba nabyo binene ebyo byonna bibadde binene ezo boodi zaawo nakikumpi zonna nzituddeko. Kati ate bwebyo nabwe biggwa Kabaka nampa obwakatikkiro aba neesize nnyo awo nno nsaba Buganda bunsabire ntuukirize Kabaka yanjagaza ate n'okuweereza Obuganda kubanga wano tuli mu kuweereza bantu naye Obuganda mbwebaza nabwo obutambudde nange emyaka 11 kizibu okutambula n'abantu emyaka 11 ne babeera nga bakyakuwulira by'ogamba naye emyaka 11 nga abantu bakyawulira by'ogamba okyebaliza Katonda ate mbasaba tusigale bumu tuyina ebitwawulamu oba ddiini oba byabufuzi naye ffenna Kabaka yekitaffe tubeere bumu ku nsonga z'Obwakabaka tubukolerere tuleme kuyombayomba ng'obwana bw'enjala bwe tunaabeera obumu njagala okukakasa Buganda tujja kugiza ku mutima. Bw'atyo Katikkiro wa Buganda bwe yabadde akyaziddwa ku mukutu gwa BBS Telefina ng'agenda mu maaso n'okubanga annyonnyola engeri ate oba olyawo gy'akuttemu ensonga zino ezigenda mu maaso n'okuba nga zitambula ku mitimbagano ne ku social media n'okwongera okugumya Abaganda nti kale ensonga z'Obuganda akyali ku mulamwa. Abamu ku bawanuuzibwa oba abagenda mu maaso n'okusomera ensonga mu bbaasa baga nti walabika waliwo ko ekitatambula bulungi ne bw'osinzira businziza engeri Katikkiro wa Buganda ennaku zino gyaddamuko gyasitukiddemu ku nsonga ezitambula wayinza okuba waliwo ekitagatta. Omu ku bakulu mu Bulange yasabye kubanga amannya ge gasirikirwa obanga kwegamba tegaatuukirizibwa yagambye nti Captain Sempija waddukidde ng'anoonyerezebwako ku nsimbi z'abeene ezabulunkanyizibwa era nti waliwo n'abantu abalala mu lubiri abali mu vulugu oyo. Kale ng'ensonga ezimu kwezi eziyinza okuba nga zamuddusizza kyatali shuwa naye ate newankubadde nga nakyayinza okukyesigamako ekyensimbi ezibadde sansi oba nga zimunoonyerezebwako n'abamu ku banene era mu lubiri ku nsimbi z'abeene. Era omukulu ono agamba twagezezzaako okukuba ku ssimu za Captain Sempija ezimanyiddwa kyokka nga teziriiko. Bw'atyo byageze mu maaso n'okuba nga ategeeza. Njagala kutegeezaako gwe Munnayuganda newankubadde ng'ebyo biri bityo omuntu ng'ono nga yakulira ejje nga lyeri kuuma beene
mu kaseera nga beene ayita mu kusoomoozebwa ne ku mbeera gy'ayitamu kitandika okweraliikiriza. Okusinziira ku mwogezi w'obwakabaka Israel Kitooke yaganye okubaako ne kyayogera n'atujulisa avunaanyizibwa ku by'obuwangwa, embiri, amasiro, obulambuzi n'ebyokwerinda Oweekitiibwa Anthony Wamala era agamba nti kubanga amawulire agakwata ku bakuumi ba kabaka gatuukira ku ye, omukulu ye bw'atyo yageze maaso n'okubanga ate ategeeza. Bwe twakubidde ku Wamala yasoose n'awuliriza ensonga zonna ne tumunyonnyola nga Kapiteni Ssempijja bwe yadduse era amagye ga UPDF bwe gamuyigga, kyokka mu kwanukula yategeezezza nti mu kiseera ekyo yabadde mu ddwaliro ng'ali mu kufuna bujjanjabi nga tasobola kwogera naffe mu budde obwo. Njagala owulirize bulungi gwe munnayuganda agera maaso n'okuba ng'ongobera ku mukutu gwa Next Edition TV. Kapiteni Ssempijja ekifo ky'abaddemu yakifuna mu mwaka guwedde mu mwezi gwa February mu 2023 ng'asikira Major Stanley Musaazi oluvannyuma lwa UPDF okumuzza ebbali anoonyerezebweko ku bigambibwa nti yeenyigira mu bikolwa ebitakkirizibwa mu magye. Kigambibwa nti ebyaleetera Musaasizi emberebezi byali byekuusa ku mivuyo gy'ettaka. Ebbaluwa eyawummuza Musaazi yawandiikibwa mu February wa 2023 ng'ennaku z'omwezi 10 eri Katikkiro wa Buganda. Bino bwe bijjidde nga Ssaabasajja Kabaka ali bweru w'eggwanga okusinziira nga Katikkiro bw'agamba ng'agera mu maaso nakuba nti awummuddemu nga bwe tujja okyogera nti tali mu kujjanjabwa kuba nti Katikkiro yategeeza nti ono abasawo be bamusabye okuba nga awummulamu nga tannaba kutandika kukola mirimu mitongole oba nga tannaba kukomaoko mu ggwanga erya Uganda, gye yagenze mu maaso n'okuba nga ayitira n'ajja ate mu ggwanga erya Namibia. Awo nno wafulumye ebifaananyi ebyabadde bigenda mu maaso n'okuba nga tebirabise bulungi n'akamu n'akeddagala ebyayogeza abamu ku bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo abali concerned ebikankana. Ssaabasajja Mpologoma baggalira nzigalire bakuuma nkuume nanakuwaliddwe omuntu eyeekubisizza ekifaananyi ne Ssaabasajja mu ngeri ey'olusaaga ate ye n'akireeta mu lujjudde. Njagala kusaba n'ogwegendereza nga mmanyi nti abantu abamu basobola okwagala kati omanyi kati bayize nti baagala tugaana kubaako kye twogera ku bwakabaka bwaffe batukwasa ensonyi olwogera bwoti nga bagamba olabe oyingiza kabaka oyogedde otya. Ssaabasajja Kabaka bwakuwa ekifaananyi n'olaba nga mwakubisiza ekifaananyi mu nkola yammwe, lwaki oleeta empologoma mu maaso ga omuntu ne bw'aba mulwadde ssebo abantu be baagala bamulabe nga mumukuumira ekitiibwa kye. Ekitiibwa ky'empologoma kirina okuumwa bannange. Abantu mba mwagala balabe ku kifaananyi kya Ssaabasajja era kibeere nga kiteeketeeke. Ssaabasajja bw'aba akuyambye mu mbeera ze eza bulijjo ne yeekubyako naawe ekifaananyi walibadde tokiroliizinga okutuusa ng'olabira ddala nti ekifaananyi ekyo kijjayo ekitiibwa ky'empologoma. Nze ekifaananyi kyankanze era njagala kusaba n'obwegendereza nti Ssaabasajja naye abeerako ffenna naawe olina w'obeera newekubyayo ebifaananyi eby'omu nnyumba awo ebyamangu ebyaki naye si buli kifaananyi nti nno okiteeka muki lujjudde. Newankubadde wabaddewo obwetaavu obw'amaanyi ennyo obw'okulaga abantu nti nno Ssaabasajja aliwa naye ensonga eyo ekifaananyi ekyo kyalibadde kyeteekerwateekerwa okusingako ekyo kye baatuwadde. Ne kale ng'ekyo bwe twakirabye tweyanzizza era twebaza Katonda okuba nti omutanda waffe amutukuumidde era twongera omusabira ali Namibia awumuddeko abeere bulungi. Twongera omusabira bwetyo embeera bwekyagera mu maaso n'okuba nga eyimiridde ku sayidi y'obwakabaka yonna gye kiri ne gye binaggweera ku Next Edition TV program yaffe emanyiddwa nga Ssekanyolya Extra the Undercover. Tujja kwongera okuba nga ate tulondoola wa gye biggweera. Nkujjukiza okusubscribinga okukomentinga n'okusharinga awo awali akadde woba okuwona bw'omala okusubscribinga in that tuteekako video yonna obe ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'ogifuna. Nja kubuuzaako mikwano gyaffe abali mu mawanga g'ebweru mwenna gye musiize okuba nga mutulaba.